jako akawuwo. Ebyentambula e Buvuma na buli kati bikyasanyaladde oluvannyuma lw'ekidyeri ekiva e Kiyindi okudda e Buvuma okwonooneka nga kati kiri mu kuddaabirizibwa. Mu kiseera kino abasuubuzi embeera ebakaluubiridde olw'ebyamaguzi byabwe ebitandise okwonooneka kyokka ng'obwato obuliwo butono ate nga bwa buseere. Twogeddeko n'abasuubuzi ne batutottola embeera mwe bali okuva ekidyeriro kyayimirizibwa nga bagamba nti bafiiriddwa nnyo okuva ekidyeriro kyayimirizibwa nga kati ne bebasuubuza ababajja mudde obwesige. Saabaza netuleeta Kiyindi nga tulina ebintu byetugenda osuubula eno mu tawuni. Otuuka eno netusuubula ebintu byaffe era n'emmotoka eyo nazo nezigenda weranako n'ebintu byayo embeera ekola n'ebintu bigituddeko ebyabwe ng'ate n'eri abantu beetaaga empeereza ki ennungi. Abasuubuzi bagamba nti essuubi ly'ekidyeri ekipya linaatera okubaggwamu olw'okubasuubizanga buli kiseera nti ekidyeri kijja ate n'ekitalabikako. Tusinkanira wano ku feri era abasinga tubafunira wano nga bazze naye nga bagiridde bazze ku lwa feri ekutambula etugattaganya Buvuma ne Buyugwe abantu betusinga okukolako naffe. Bano bagamba nti ekidyeri ekiriwo kikadde nnyo tekisobola kutikka byamaguzi nga n'emmotoka kyeziva zifa era wano ebasabidde gavumenti okubafunira ekidyeri ekipya. Naye nasaba gavumenti esobole okutuyamba olwo baatusuubiza otuwa feri empya ne feri empya tetunagiraba n'essaawa zino feri yaffe kati buli lwetuulako emmotoka enzito erina okukoseka kitegeeza eba ekuze ekooye naye tusaba gavumenti etuyambe etuwe feri yaffe gye yatusuubiza etuwa empya tulabe nga luguudo lwaffe tutulambuza bulungi olwokuba feri eyo bagita feri naye nga luguudo lwa gavumenti. Embeera n'abasuubuzi tebamanyi ddirwe n'akoma kyokka ng'ebyamaguzi byabwe byongera kuvunda kyokka nga tebannamanya ddi ekidyeri lwe kiyinza kuddamu kukola. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.